رسولا هذا نذرهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا omukolo si gwe gw'okugulawo jjala wabula omukolo guno gwakutegeeza nti jjala ekola ki weeri. Allah waba tuteddemu obwangu, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tuteddemu obwangu nkobe y'omwaka guno insha Allahu ta'ala tujja kugulawo jjala muki mutongole insha Allahu ta'ala. Amanya Kauma Yasin yemanya gange ndi musajja musomesa, ndi musajja nzaabayo Butambala ate nga ndi mutuuze mu kitundu kino. Tuli ba mukisa olwaleero nti tufunye essomero ery'omulembe mu kitundu kyaffe kino eky'eNabbingo. Abatuuze mwenna ab'e Nabbingo mulina omukisa okukozesa ekifo kino nga mukyakisobola, kubanga ekiseera kigenda kutuuka nga tekikola ki tekisoboka. Mu mbeera bweti buli muzadde yenna agenda okuwandiisa omwana olwaleero ekifo kya bwereere, owandiisa omwana leero ekifo kya bwereere. Buli muzadde agenda okutuwa omwana ettaamu ejja ojja kujja twogere nga bwonaze we tugenda okutwala, naye abanajja ettaamu eziddako tujja kuwa ebbaluwa gitunuleko nga weekola ki nga bweri. Era bwojja wano nga bagamba genda wa sepitala akuwa eki ebyetaago. Bino bigambo byenjogera mubiwuliriza mubikootinge. Omwaka ogujja insha Allah mujja bijulira. Ebiseera ebisinga muzeeyi nga babadde ayogera abantu tunyooma nnyo, bataddewo wali akasomero mukayita nakasomero munyooma, naye abantu mwenna abali wano mulambudde ebira nebikola ki. Wano mukyengera tawuni kanso tewaliyo omwana agenda kusula nga waawano, abazadde muweerera abaana mulabayo yonna gye bakola ki. Teri ssomero lirina bisulo nga bye tulina, tubasaba mubikozese. Sente zaffe zisoboka, abasomesa tubalina, buli kimu tukikola ki tukirina. Enteekateeka yaffe eya wano nnene era tetunaba kumaliriza byetukola ki byetukola, tukyakola. Buli kirasirumu gyolaba wano egenda kubeeramu TV. Ennaku zino tulina kye bayita e-learning, abaana basoma balabako, njabawo ekyokulabirako. Omwana oyinza okubeera pulojekiti gy'omusomesa, buli sikuuli tugenda kugiteekako desktop ng'omusomesa asooka kulaga baana n'akola ki n'asomesa. Mutuwemu akaseera katono mujje mutulambuleko. Tugulawo ttaamu ejja, abaana b'essomero bagenda kutandika ng'ennaku z'omwezi 26 Ogwokutaano abadde nga 27. Abazadde muleete abaana, emiryango giggule ate tukyasoboka, tukyateesa. Tetwagala abazadde bave bunayira bakole ki bajje nga gwe ekitundu okola ki otunula. Essomero eryo terisosola ddeeni, abatali basiraamu tubaaniriza n'abasiraamu tukola ki tubaaniriza, naye ng'omulamwa Islamic kyekigambo kikulu nnyo. Naye nga mutuwa abaana mujje twogerera mu kkubo. Abamu batandise tutuuma ebbeeyi nti abo bakola ki, abantu abaleka wa bbeeyi. Tetuli ba bbeeyi, naye byetukoze ebyaki byetukoze ebyebbeeyi naye nga tetuli ba bbeeyi. Era tubasaba buli muntu ajje mu mbeera mwakola ki mwajjidde. Nja kwebaza mwenna ebigambo byammwe mbiwuliriza. Mpuliriza ebigambo bya Ossi ne mpuliriza n'ebigambo bya Kansala Sumiri. Abakulembeze mwenna mutukwatireko, institution eno tugiguse. Bwe munatukwatirako obulamu bugenda kukola ki bugenda kwanguwa. Ekisooka tukulyetinza emirimu mu kitundu. Emirimu wegiri wano okuva kwayira emirimu gikola ki wegiri, tetugenda kwetaba ebula era tugenda giwammwe. Abaana baffe basoma obusomesa mubaleete tubawe emiki, mulete tubawe emirimu. Tugenda kutandikira ku bo okuwa emiki
emirimu tujagattira kuliisa kuba bakitundu twagala mutufunemu kubanga institution eri mu kitundu ate naffe tuli bakitundu ate twagalize abazadde tulina ensobi gye tukola olwayo tutandise ejjala tulina banneiba banoona bakoze eki mutwandire tetubasaba na baana mwali bali mwadduka ddabisinde nemukolaki nemujja njagala ekyokulabirako olwayo singa okufiirwa wano omuntu nga essomero lyakula lirina baasi ani asooka ogikuwa singa tusooka ogikuwa essomero lisooka okuwa kati omulina okusooka okuza ekitundu banauganda tulina ekizibu oba fitina sikitegeera nakitegeera abantu bagenda batandika bizinensi nemuzikuba nozimba ennyumba z'omupangisa n'ogamba ozizimbidde ani so omunaakwatisaako eno institution neekula kitegeeza newonaaba otunda mudaala gobadde otunda nusu 10 agenda kutunda mutwalo so nga tulina bakuza bebbali mukyesooke tukuza wano ewaffe tukolaki wetuli eri gye mutwala abaana bakula dda balina bye batandika nabo nammwe njagala mutandike payoni abawanjawulo mujja tutandike nammwe mugenda kuba bankizo nnyo nti wonaaba olina kyotunda kigenda kuba kitundika naye munajja ne mutukuba abaana ne mubatwala ewalala kigenda kuba gye muli fuuga ffe tukukoze eki tukukoze essomero tulitaddewo kati kiri gye muli okuleeta abaana ekirala okunyooma wano e Uganda kungi kati muzadde asobola okugaa nti omwana wange wasobola okusomerawo fe tuli basomesa tusomeserezza emyaka mingi era buli muntu akusanga mu kkuba akuyita mansita kubanga gwe mulimu gwakolaki gwewasoma abatandise essomero tetweyiiya tetukola tukikolaki tukimanyi so tubasaba mutuwa omukisa abaana tubakoleki tubasomese olwaleero tuli mu kifo kino ekyennabbingo ekifo kino kyabikanga ekifunda naye olwedde tulina yiikayo ettaka emaya era abaana bye bajjula wano tugenda kusengulawo abamu tubatwalewa tuyinza okugamba twese wano ab'ekisulo sola abadde ab'ekisulo ne tubatwalawa emaya era ekifo ekyo kyatandise okuzimbibwa wano olujjula tugendawa tetwazze okusaaga twazze okukolera ddala era njagala mutuwa obwesiga obwaki obw'amaanyi omukolo guno gwe muliko buli mmere eri wano yonna tugyerimira twaliwo mmere ngule tulina emmere twagenda kugula mmere yadde eki omwana omuteeka wano emmere tugirina mu nnimiro tujja kubaliisa endiisa eyaki ey'enjawulo wota soosi mugirabi tulina wano enzizi tulina oluzzi wali tulina n'olwo omwana wayingira wano tafuluma mpaka ng'ettaamu ekoze eki era emunaddira buli kifo kigenda kubeerako kamera okukakasa security yaki y'ekitundu ebiseera ebisinga abantu abapya si kyangu kubeera organized bwe bati mbadde ntunuulira bamasomero tugatambuddemu ndaba aba security bakansala eros buli kitundu nga kikoze eki buli muntu lwakukiikiriddwa kitegeeza omulimu ogukolebwa wano gwaki mulungi balina amameka abatudde wano ate ebintu abalesa emirimu gyabwe ne bajja tugulawo ekifo kino ekyaki eky'obusiraamu mbasaba mutukwatireko mutuwagire omukolo guno guli live ku Paal FM era twabazanya abalirira Paal okuba nti batwadde platform okutuwa media tubakubireko mu ngalo omuntu omupya tekiba kyangu bino bino bikola ki bituukako naye olwenkolagana ennungi n'obumanyi bwe tulina ebyo bino bino tubikola ki tubisobola so mutukwatireko ne omusanze mu kkubo ng'olina omwana nyumiriza omwana we tumukole ki tumufune ngenda kwebaza abasajja bano wammanga sekahulu imuka twala ku salaamu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ نجيب twala ku salaamu. السلام ورحمة الله وبركاته. sekapata ina otole. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. abasajja abo basajja nnyo
okubeera ne ttiimu y'abavubuka bwetyo ng'erireedi okukola si kyangu. Ekintu ekyasinza okuba ekizibu mu institution kunoonya muwalimu baseeka mukimanyi naye bwe tubanga abawalimu tubalina kiba kisobola gaana kubanga ekyali kisinga obuzibu kunoonya baki webali tubalina. Abasomesa b'omuzungu webali nabo tubakola ki era wiiki eno yonna anajja wano okutandika ne wiiki ejja buli kintu ogenda kikola ki kukisangawo nga kiteredde era tubasaba mutulambuleko mutusabire buli kimu kibeere nga kikola ki nga kitambula. Ajja tijjala ajja kiyimukako waliwo akazindaalawo ajja tuyo muzindaalo. Tubasaba mutwesige ate mutuwe abayizi bammwe, mutuwe abayizi baffe tujja kubagunjula bulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omukyala oyo mukyala nnyo, tumwongere engalo. Ate twesobola okutuula mu mbeera eyo. Omukyala oyo kyakulabirako nnyo eri abakyala baki, tumulabireko nnyo kubanga abantu abasinga batya okukola ki, batya okutandika nga nti sijja kuwaayo ki, naye waba yawaayo tukwebaza. Tusaba Allah akwongere era akuwangaaza. Nebaza omusajja ono Seeka Badawi y'omu ku baaleeta ekibuuzo okutandika ki essomero lino. Tumukubireko mu ngalo Seeka Badawi Seeka Najibu mwenna baleeta ebirowoozo ebirungi tutandika institution eno. Era tubasaba geeti yaffe enzigule, mutuwawule, mutuwe amagezi, tutambule ffenna. Tuli bangu, tuli approachable nnyo. Mbeera mujjidde jangu tukole ki, twogere osobola okunziza ebbali nonga nina omwana nyimiridde bwenti, bino byonna tujja bikkiriza. Bakadde baffe ab'essomero lino abakyazizza, mikwano gyange bamasheekh, Sheikh Muhammadi, Sheikh Omar Saifullah, abaami n'abakyala mwenna, njagala kubalamusa n'ekiramuso ekirungi ekitegeeza nti emirembe gibeere eri mwenna, buli wa ddiini yonna alina gy'akkiriza, wabula ffe tukyogera mu Luwarabu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangi batulaganisa tebagenda kutandika institution ya ddiini, bangi batugamba nti eddiini egenda kubeerawo n'ebirala, naye ne batakola ki, ne batatuukiriza. Bangi batugamba nti tujja kuteesa naye mujje bannange, naye omusajja agenda okutuuka wano ng'ate ebintu biki birala. Naye ekyo nakyo toyinza kukizuula okutuusa ng'omuntu omugezesezza. N'olw'ensonga eno yadde nga tetulina kwe tulabira, naye ndowooza nti ebbanga lye bawadde ery'okutuuka ku nkomerero y'omwaka litumala okuba nga tumaze okulaba oba ddala ekyatusuubizibwa kyekyo oba nedda. Nsaba Katonda ow'ekitiibwa asse omukisa mu kifo kye. Nabbi ng'ono alimu abantu bangi ab'enzikiriza ez'enjawulo. Lumu nayitibwa wali mu ssomero liri ery'ekigo, baali bagenda kukyaza akulira bamuyita batya, akulira sifaala balina ennyali bamuyita akulira mu Uganda, akulira abakatuliki mu Uganda, baali bagenda mukyaza wali ne bampeereza ebbaluwa okugendayo. Omwaka guno oguwedde guno ndowooza tebaseeramu. Naye abantu abo bwe baba bateekateeka amasomero gaabwe, kituufu nti ebyaffe tebabitunulako nnyo, naye okwo kwe kukkiriza kwabwe. Eyo yenzikiriza yaabwe nti bwe batyo bwe bateekateeka ensonga zaabwe. Nti buli yenna alina okubeera wano, alina okubeera nga ajja kusoma emmisa, ajja kukola bwati. Omwana ogenda okumutwalayo ng'amateeka go wagasayininga era nze sibanenya. Oyo reasoning yange kubo. Nze sibakola ki? Sibanenya. Oluusi batuwa n'emikisa nti abaana baabwe baba n'asaala esswala ng'ez'ejjuma n'esswala ez'ayidi n'ebirala, ne batuweereza obubaka bwabwe ne tugendayo okubakola ki? Okubayambako. Waliwo eyaŋŋamba nti Seeka, lwaki mu masomero ago tuba tugendayo okutuusaayo empeereza
abaana b'abasiraamu babakolayo ki? Nammwe argument mulabanga entuufu si bwe mulabanga ekibuuzo ekiri valid. Naye namugamba nti omwana w'omusiraamu nga talina ssente naye nga yafuna bunaku P7 ne bamuwa basale mu ssomero ly'ekigo, tumukole tutya? Tatuvunaanwako. Oyo gwe tuba tugenzeeyo okuyamba tuli ffenna, kubanga mukadde we ssente alina nki? Naye bano essomero balitandise ne balikuwa ng'essente ziri wansi. N'olw'ensonga eyo oba tolina kyekwaso kirala, omwana oteekwa kumuleeta mu institutions ezifaanana nga zino. Mboozaayoza nnyo okubanga mwafuna endowooza eno. Allah ow'ekitiibwa musaba abakwatireko nnyo, abakulembere mu lugendo luno, abataase ebyensaalwa byonna, abataase obuzibu bwonna bwemuyinza okusanga balondewo. Giteeke baana bano tukuze emitima gyakakanyala gyakugubala, naye bano abaana bakyawulira, mitima gikyaliiramu. Bateeke mu masomero nga gano basome eddiini yaabwe. Naffe be mulaba saawe n'abali waggulu, naye bazadde baffe bwe gwali omumuli, nkugamba muzadde gwe omwana oyo gwe mumuli gwe. Mukadde waffe Kopolo atugambye abazadde tutiitiibizza abaana ne twetaamu. Omwana we akola atya ensobi, muzadde gwe watogiraba nti eyo nsobi, ne bamugambako n'onyiiga nnyo, omukuze ekyejo. Nakiikirira Tega, Kiyanja ne Nakasozi ku Town Council. Basebo ne bannyabo nsanyusa okubalaba. Director Kawuma, tweyanza nnyo ssebo olw'ekirowoozo kino. Mbadde omu ku bazadde abadde n'ennyonta ery'essomero ery'Obuyisiraamu. Abaana abange basomera walako Kamengo. Era olw'embeera nti ssomero lya Busiraamu mu kitundu kyaffe, nkusuubiza insha Allah omwaka ogujja, kuba kati kyangu kubataataaganya, nja kuwaayo omuyizi insha Allahu ta'ala. Era ntunuddemu wano eno mu school fees si nnyingi nnyo okusinziira ku mbeera eriwo, naye okusinziira ku kitundu kyange abazadde nsabanga bwe baba bazze obakwatiremuuko, buli omu okusinziira bw'anaabeera azze. Mukama wange nsabye obusabi, naye nga barakallahu fiikum wa jazakumullahu khayra fi dunya wal akhira. Nsaba Allah essomero lino alisitule, tugaziwe tusinge ne wano kuba tubadde n'ennyonta. Mbaniriza mwenna ababadde wano. Nsigadde ndi kansala Nansasi Sumini Ddamba. Nze Haji Ibrahim Sali Kiddu. Mbeera eri ensimbi gye zikoma. Saba mwebaze yafuna ekirowoozo ekyo, ate n'abaana bamukwatiddeko okugenda nga bazimba ekirowoozo ekyo okutuuka kati wano we tuli. Saba Allah ateekemu baraka, enteekateeka eno agiteekemu omukisa ogw'enjawulo. Naye nga bazadde basaba mutuseemu obwesigwa, abaana bajja kufuna ekyo kyemwagala, ate kyemubakola ki kyemubasuubiramu ku sayidi zonna. Ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abantu b'ekifo kino, Allah agenda babuuza ku kyengera ky'essomero lino. Era buli omu ateeketeeke ansa gy'agenda okumwanukula nti Allah subhanahu wa ta'ala wakolanga w'oyagala n'otuwa ekyengera eky'abasajja enjasabiggu n'omukyala enjasabiggu n'aleka amaka ge n'agamba nti nga waddeyo lilla tutwakola bwe tuti. Buli omu awandika ansa akapapula gy'ajja okwanukula Allah subhanahu wa ta'ala. Okubabbira ku bigezo akatonotono nga mpita mugulya mukulu. Bw'oba oyagala okuddamu ansa eyo, lino lwandikibwa mu manga. Number 1, buli omu asala amagezi afune omwana gw'aleeta ku ssomero lino, ekibuuzo ojja kuba okisse. Atalina mwana aleeta owa neighbor. Owa neighbor ebanga bazibu, gwe jangu yamba uniform gyokola ki? Mutedde baana bange onoonye engeri gy'onooyanukulamu ansa ya Allah subhanahu wa ta'ala.